Mugamba ki baganda bange mwebale gye muweerezaako ne gye musobodde okweweerezaako olunaku olwaleero. Ngenda kubakubiramu akayimba kange nakatuuma obugayaavu. Bannaye obugayaavu mbwegendereze. Obugayaavu ndwadde mbi nnyo nnyo nnyo. Buli muntu asobola okukola ekintu nga yeewaddeyo, naye ekireeta obuzibu bwonna bwonna kiva mu bugayaavu. Obugayaavu ndwadde enkambwe. Ye ate nninda kika kambabuulire obugayaavu gye buleeta. Ababadde bannebuuza kaakati nkomyewo, ababadde bannebuuza kaakati nkomyewo, naye nga sizze na ssanyu nzize kuyomba. Ddala obugayaavu butulazaawa obukutte Uganda naffe kennyini abagirimu. Sirabanga ndwadde mbi ekira muteego ng'eyo obugayaavu gye nzudde kati etuse. Obanga bwe ntunula ennyo ndaba okuswa, omutwe yakeera enkya n'ogula akagati, ng'akagatto ka bbeeyi era nga kakusaana. Soole kaggwako etyango kyakawuba. Kale obanga soole bagiseera, sitookise ey'olukumi kaleere meedya, nga n'enkumi esatu bbe yofunanya. Obugayaavu ndwadde era eruma bangi era kiwaakanya bannange wuliriza nnyo. Obugayaavu ndwadde era eruma bangi era kiwaakanya bannange wuliriza nnyo. Obugayaavu ndwadde mbi gyentegedde era nkutte ettooki bannange kuba ewali. Ndabira ku mmotoka zino zetulinnya ddala eza takisi okiraba ate ofuna okumatira. Sente osasula buli lw'ogirinnya ng'era bwe zibula atakutwala ssebo ogiva. Naye weewuunyo gisindikanga n'agimma serefu egyasanga ate yeziweza. Waliwo na kino kyempita okujooga leka muliseemu okirabe nga nawe okisimba. Abantu n'olinda ffenna ne tutuula nga tokimanyi n'abamu nga tugenda mu bwangu. Tokwatibwa nsonyi kufuutuka eringoseewo yiro mu mmotoka omukulu ova kunyumya. Banno wabatiise nga gw'obatwala naye ate okutukyamya ku ssero okola bubi. Lwaki tosooka mafuta okuba emirembe neewoyira onoomupima nga n'akumalira. Obugayaavu ndwadde era eruma bangi era kiwaakanya bannange wuliriza nnyo. Okugema abaana akatiibya bwereere wonna w'omutwala agemebwe tebakusasula. Naye abasawo bangi bempulidde bayomba nga babagobya abaana abammwe be muzaala. Essanyu ly'omuzadde olimanyi linjira ku nseko za mwana bwe zibula ate ba mirembe. Nawe kiwuzadde ndaba obugayaavu awo kyebuzadde. Abaana bameka be muziika eyo gye mubeera. N'abaana bangi boolaba abalwala, n'abaana bangi benda babalwala, ne bagebwa olw'ebbaluwa gwe bagemeddwa, ne bagoma olw'ebbaluwa gwe bagemeddwa. Mwe ne mubissa ku basawo mubeeyisa buli. Mulabye nnyo obugayaavu bubabuziza. Obugayaavu ndwadde era eruma bangi bw'era kiwaakanya munnange wuliriza nnyo. Ndabira ku ssaawa ya Queen wano mu Kampala kubanga neebuuza abasebe baletya. Okuva lwe yasirikanga nange sinnayimba gye nkuze ndaba etatambula yakolerwaki. Ate ne gyebawabi mu makkati g'enguudo eziyingira ekibuga tulabye okuswala. Essaawa eyo by'ebimu ku byandiwemeddwa buli akula bannange ajja n'agirabako. Naye era obugayaavu bwe bujja. Ndaba obugayaavu bwe bugifaananya. Buli ludda luyita alubala byalo. Ne Queen gwe baagirwana byasuula buli. Ye neefuna agenda kati gye bamuzaala ze sibalimba abyekwasa omukola olugambo essaawa kyo nnyabo kyafa dda. Wamma abalabi b'emizannyo tuddeko wano mu kisaawe eky'eggwanga wali e Nambuuli. Ekisaawe ekikola ssente kumpi buli wiiki ettaala olwazikira ne muzivaako. Kitalu nnyo obugayaavu okuzensera ne waggulu mu bakulu ne wabula abulwanyisaako. Mubwegendereze si bwa muzannyo, ngambe mubwegendereze si bwa kuzannya. Obugayaavu ndwadde enkambwe. Bagambye nti obugayaavu ndwadde enkambwe. Obugayaavu ndwadde
New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall otambule ngadda ku Arua Park, yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade, awo ng'otutuuseeko. Engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Yino Chikaya College School essomero eryagulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita ssomero lya ddene boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6. Balina library, science ko ne computer labs byonna bijjudde. Balina arts ne science subjects, co-curricular activities, ko ne section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri, okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self contained. Kyewuunyisa ensimbi zaabwe zeze zijja mu nsawo ya buli muzadde. Basange Chikaya Bulenga Mitiana Road. Okumanya bisingawo noti 757 mukaganya emwemu 57. B is a hotel and bar. Tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka. Ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo, ebiddaabirizibwa buli kadde, ebyemizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0790 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at B is a hotel and bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with B is a hotel and bar. Nsago Nakauka Road. Plan B Records ye studio yokka ekuwa ekiri ku mulembe. Oyagala ku recordinga luyimba ku Plan B Records. Tu recordinga nyimbe z'ekika kyonna nga raga, reggae, kadongo kamu, afrobeat, band music n'ebika bya music byonna eby'enjawulo. Era tukozesa ba producer abalina obukugu. Kati gwalina essomero, kwaya, naawe omuyimbise kinoomu. Jangu tukolere oluyimba oluli ku mutindo ku miwendo egy'okuteesa. Plan B Records. Ama's Closet. Ffe tukyasinza okutuusaako ebyambalo eby'omulembe okuva China, omulizi tops, skirt, office pants, legging n'ebirala bingi. Tusangibwa ku Ham Shopping Grounds, Block D, mu room 252 ne 099 okumpi n'ekizimbe ekya Jesco Beauty Center opposite to Tower Business. Olaba Block D wetandikira, kati yambuka amadaala edduuka ly'osookerako ku kkono lye lya Ama's Closet. Tutunda ekimu ekimu n'okusuubuza. Tukubire ku 0701 93 83 16 oba 0762 89 92 01. Ama's Closet, where fashion meets you.